Osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuza ko nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofedde olwaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Pachoto Aliyeti asiimwe. Pacho oli otya? Obuzeeko obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Bakusente onyirira. Alhamdulillah. Mukama tumwebaza tubadde mu kisiibo era nga tuli kimaliriza. Ye otambuze ku buli musalaba leero? Munnange sisobodde. Nze nno mbadde nina kubeera Nairobi abaana bagenze ku trip. Naye sasobodde wedda bye tuliko. Ate gwe bikukwatako basasulira sente ne bagenda. Wabadde nga owa family omu alina okugenderako like kati wasindise yuno mwana wa university munamateeka. Wasindise? Ebyo abimalanga. Pacho manye chindese. So ebyo bimkomiza nga like ne Steve na budde bulungi ogenda mu mugundi. Mukubo lyo musalaba. Naye nga njagala kuyozayoza mwenna abatambuza ennaku zino zonna eza kalema bakatuli kibannange n'abakristaayo. Nsaba Mukama Katonda buli awaddeyo omutima gwe eri Mukama muzina ennaku zonna abeeko kyamukolera. Okuyayana kw'omutima gwe Mukama akuddemu. Walabye abatuze mukono nga bakaaba bagamba Bobi Wine Safari walizeeko wano bali mu kutumenya. Bo tugamba tubikukwasa era tubikukwasa. Wabalabye abatuze abo. Bankwasiza. Yogera ebigambo ebituufu bye bayogedde. Bagamba nti omusajja yagamba tubimukwase n'adduka ebweru w'eggwanga. Waliyo ebirala ebyayogeddwa. Ujjeko gosobyogerako. Oli musiru nnyo era wetukulaba Bobi Wine tujja kukutematema mbwa gwe todda wano bikibi. Ati Bobi Wine yabadde abamenye. Yabagamba era oli yagambye bulungi naga tugamba tubikukwase Kyagulanyi ne tubikukwasa oli ludda mu nsonga zaffe. Netolaba nti oyalekeredde kiso kya mbuzi kyennyini kye bakoze kati. Kisekka n'atandika kino kiri naye okimanyi nti abantu bakyali mu NUP nga ddala maaso tebannazibuka. Oba balina bye bafunayo. Of course. Bagundi bafunira ddala. Gwe kati njagala kubuulira. Omuntu afuna ssente mu NUP tayagala kuwulira ng'ogyogerako kintu kyonna kibi. Ewuuba ggwe. Omuntu afuna ssente kubanga ye amanyi bw'ajja n'agamba wajja kubaayo yeewonayo kyayo 10 olyayo kyayo 2 olyayo kyayo. At the end of the day oba week. Okyegera nga butambula ne balaba ekintu ekibi. Kati for example, ani avayo nayogerako ku nsonga za zoganya. Oyazoganyiza abaana b'abantu. Mu NUP ina gwe walaba ayogedde. Siina. Nenga ekikolo ekyo kyali kirungi. Kyali kiraga kiri like kibadde kyalaga nti ekibiina kiri gundi ki. Kiraga nti ekibiina. Ye struggle gye balimu. Ye gye balimu. Eyo struggling sa emibiri gya ebitundu by'abaana abawala. Yali struggle. No one talked. Bobi Wine no musango wano. Kati mba nkyali awo n'empulira n'abamu baaganye. They have not accepted Zedriga. Tennabira banabyo. Okubeera president. Baagala otwekera otweyo simanyi erinnya ezigizigi simanyi biki. Tonnabiraba. Badde sinabira. Bamuganye president gwe baabaleke. NUP ine ennaku bannaye. Yasa naba president. Bwe talina kyabagamba. Tonnabalaba. Kubeerawa. Badde sinaba. Bamuganye kakati oba Bobi Wine agenda kukola aja simanyi ye Bobi Wine ye taamu ye yawedde ye bibye firimu ye yajiwunzikidde jjukira wotandika gundi eno obeera ne full stop script yo wekola kyo olina okubeera ne kabendi so kati ye yawedde kati Zedriga ndoza gwe bagenda ozanyisa naye ye amanye nti abantu bamugaaniddeyo day one. Kati bana abantu bemukono tutandikiddeko babadde batuufu okuvuma bo bate Bobi Wine okuba babamenya ate nga Bobi Wine si yabamenye. Si abamenye Bobi Wine si yabamenye naye oba olya Bobi Wine bana abantu lwaki bamweteekako ngambe kumweteekako kumwesibako kuba I don't know which word is right because sagala yogera kubenga kumwesiga like because yaleeta essuubi lingi nnyo mu bantu. Let me put it in English. Like you find people who are very hopeless. Hopelessness is chivumo. Naye abantu abamu abantu abagwamu essuubi gwe nojja n'oli muteekamu tomanyi muntu oyo kwegamba abakwesize na buli kimu kye. So they were there nga balaba abimala kati ndowooza why did this people come out with that pain ng'olaba they are talking with a lot of pain. I think bakeera ku matene mu bungi nga bwe yali abawadde essuubi tagenda kujjako omusajja
ne bamuwa akalulu. So they are asking, where are you now? Why aren't you fighting for us? Nalemerero mutegura because you said to bikukwase naye ate gwe bwe bakuwangula akalulu gwe wadda mu kudduka gwe wadda mu kwekweka gwe wadda mu hiding and what have you okitegeera nti kakati you where is your voice eddoboozi lyo bali yeetaaga ku nsonga eddoboozi lyo liriwa ku nsonga zino ezigenda mu maaso lulinga buli nsonga wali ogyogerako n'opostinga kati kiki nti yasanga abantu nga bali hopeless tebalina ssuubi tebalina kiki nga batunuulidde ye ng'essuubi lyabwe ng'era naye akibateeseemu kwegamba nga bbiri abiri mugumu bwe twagira nga buli omu agambira ddala oyo okitegeera abantu ne basimba layini okuva eno paka eri ne bagenda omuwa akalulu nga kwegamba ali ku mulamu alaga abantu nti nze muki nze mutuufu. So I don't blame these people okuvaayo ne byonna bye baayogedde. It is anger, it is now kati they have become hopeless kati abakulembeze bano kubanga mukono nalonda NUP abakulembeze balirudda ku nsonga z'abantu they are protecting their gains. Tebagala kwogerako buli mukulembeze waali kati nabwe nawulidde omwaka audio nga kati munange nze onaba sisobola eddoboozi kadde nozo olitegedde sisobola gira mwende lwakubanga olaba naye nga ku ssaawa zino ng'omukulembeze abantu gwe baakeera ku makya ne bakulonda. Why don't you come out right now? That's why you see these people. They have even forgotten to buy now abakulembeze in the area. They are calling Bobby Wine. Kituufu. Bali kuyita Bobby Wine because beerabidde n'okwerabira nti kuki naye nga lwaki why have they forgotten? It is because bano abaliwo abakulembeze baabwe be bayita abaabwe tebabafuddeeko tebalina kye bakozeewo. Yes, we want a clean city. Naye ndowooza nga temunnaba kukola bintu bino byonna. Have you given them prior gundi notice ti mu bbanga bweri tugenda kukola kino ate senga nga bagenda okukola ekintu ekyo nze ku lwange mu ndowooza yange baali badde batambulako n'abakulembeze abamu bannyonnyola abantu bano bamanye n'omukulembeze waffe gundi yabaddeko era atunyonyedde bwati ne bwati nti bannange twetaaga site ennungi we tukola ne wano kuba awo wonna ewantu ne we bamenye awantu wabaire very disorganized nawo badde olabawo very disorganized tebafuna kunnyonnyolwa ndowooza abantu bano tebafuna kunnyonnyolwa siri kwogera ku incidenti y'emukono yokka naye yonna gye bigenda okubeera bantu mwe musooke mutuule n'abantu mubabuulire mubagambe bannange wano mukolerawo naye mukolerawo mu buki eno either oba road reserve oba find something you're going to explain to these people. Sikubamenya bumenya si kujja ku makya na kukeera kumenyi kukola ki kuleeta tractor kujjawo bintu by'abantu kukola biki abamu batereka mu ssente zaabwe abantu abamu balekera mu value zaabwe you know buli muntu alina engeri gy'akwatamu omulimu gwogwo ng'omulimu gwogwo ye taata ye maama ye buli kimu naye kaakati gwe ng'omubaka Nambooze oba mubaka gundi yonna gy'oli kati for example tuli kuba mukono n'otavaayo na kwogera kintu kyonna wadde ka statement konna nti bannanga abantu bange ab'emukono abannonda kati awo nkugambira nti buli eyali mu NUP teyagendayo ng'agyagala yagendayo ng'abala kyakola ki kyafunayo okitegeera yagendayo ng'agenze lwaki Nambooze tayogera lwaki abalala bonna abalondebwawo teboogera weebale nnyo ti lwaki abantu baffe mubamenya nga you have not done ABCD for them lwaki mubamenya nga temunaba batwala to finding where to put them because gwe ddoboozi ly'abantu bano. So if you are the voice why are you voiceless right now? Nti waliwo ekitakola ki nti gwe wawangula bwe bamanyi kubanga bano abantu bonna ku ssaawa zino jjukira nabo bali mu taamu egenda ate NUP will be where 2031 eneeberawo daba nnoono kati NUP kyogamba egenda singa Piero y'amaanyi 2031 Piero y'ekibiina kya byabufuzi oba bagenda kumaliriza kati mugina emyaka etaano. You think they can't register? They can register. That is how Bobby Wine came with his also as a what? Yali just go on the cheap pressure group. People power. Then they register afterwards. They becoming a national platform. Ne bafuna card gundi yetongodde. So even PLU can come because even nababaka PLU berese bebanji kati. So PLU by this bali strategizing bagenda kubanga nabo bajja.
that is if zino parties endala tezivaayo ne zikola ebintu byayo in the right way. Naye just not everyone in opposition is looking for kawogo from President Museveni. There is no opposition. Era abali awo mukyawestinga budde bwammwe. Nze nabagamba nti ekifo ky'okuwalala omuntu akusingako join the person mutambule wamu kuba kaakati kyekiriwo abasinga bagendayo era ajja mugundi agamba nange kambeere eno bandabe nange kambeere eno bankole bwe bati but when it is not the exact thing wano batulimba emisana ne bamuvuma ne bakola biki naye nga wagenda eri ayina bwe bamusasulira ayina bwe bakolera ki kwegamba nga they have you know ngali ku payroll y'abasajja naye nga abavuma buli kumakya okitegeera. So kakati abakulembeze kubanga mukono ina namboze ina maseruka webale nnyo enano bako omukyalo otegeera oyo mulugwara bali luddawa tewano omwayo gata kigambo n'ekimu lwaki bali luddawa wano bali mukwata abantu buli mukulembeze wali asirise tanyega because of protecting again ye gye yafuna agamba nagiteekamu bannakola bwenzi so ali mu protecting njogere ku ssaawa zino nga sinnalayira abasajja banzijeyo waliwo gwe bagenza osavinga nakuba yagenza omusavinga muwuliddeko nabiwule otegeera nti ku ssaawa zino bano abasajja bali ku protectinga kye balina awo olabira nti opposition tekola ki teriiwo kitegeeza opposition ebyaddala nga tuggyeko ebyalwali nti why are they not talking mutunuulire ebyakaggwa akalulu akakaggwa waliwo abaagamba Kyagulanyi ffe tojja tulagira obana bakubbye tugenda kulinnyirawo tulumbe ki ani yalumba yakaabalulwe teyayogerako nalinnya Kyagulanyi okumanya nga biri byamutabula ye yaleeta munnamateeka awo omupya gwe bayita nalukwago osegeera nti olaba nti ebintu byali byamutabula nnyo nti yali takisuubira otegeera bo bamanye ewobeera nekigokimanyi nti bonna abasinga be balangirira balina MOU gye bakola ndaba nnono gwerindako ebigenda okuyita buli kimu kyova olaba bamu mubalaba bagenda ne ku ddina ewa Anita Amongi bagenda wakufuta alisimanyiwa gweobawulira bo banyega ne bamenya abantu bizinesi z'abantu nezikola ki nga mumanyi nti abantu bammwe abo bajja akasente ne watabaawo omuntu ayogera naye abantu bano babi nedda kati abalonzi kati we balina okumanyira bategeere abalonzi kati yessaawa bategeere gwe n'olonda omuntu nga ne mu kitundu kyo tasulamu ebiriyo tebimukwatako nze okimanyi kyenze mmanye nti n'omubaka owange kyasulanda mu Lubaga ne gwe balonze tasulamu yajja n'agobamu omupangisa mu nnyumba nnaku nga 2 ebbanga eyo lwe balonda ne balangirira lwe bajja ne balangirira enkeera ndoza bateesa n'oligundi nti ogenda kudda bbanga bweritifuna obugira woobeera omupangisa najja neyebulizabulizaawo yaddayo bakisansi oba wa kati Lubaga nnungi omulundi wa Kampala asulawo kiki ekibagana osula mu Lubaga osegeera onoolonda omuntu nga kansalawo ng'asula simanyi asula wa for example nti simanyi bangambye wa omuntu ng'asula na muwakiso naye najja ne yeesimbawo mu Lubaga n'abagamba asabye bwa gundi mu position mu Masamu nenga we wakiso yema Masamu yawangula Taka yawangula ayinza okuba yawangula kati abo Bobi Wine be yali ayagala abo batakataka bwe batyo okitegeera abantu baba nabakola ekiro balaba banjo kya nkoko banjo kya chapati banjo bansika ate nga abantu abo babagubye ku buli kkubo ngate babajjako sente ngobadde kimanyi abantu abo babajjako sente ngomanye wano for example nze kankwe area yange nze nalukolongo kwaliko abawala nga basiika chips ng'okuvaawo nga katale ku main awo paka ngeri wotuukire mutunde waggulu both sides ne kati weebuzaabo bonna balagawo insecurity jibaleta kati naye nga waitawo abakanso buli lunaku ababasolooza abafene nga bajjako balukumi buli muntu alina kafene kati okyegera buli kadaala meaning nti abali babasolooza bakanso onfuna bulungi nnyo kaakati abo ng'obajjeeko ababadde bayiyizaawo nga baleetawo bunigi na biki bonna baalazeewa not all of them can afford shops
naye mwe ng'abakulembeze nteekateeka ki gye mukoledde abantu bammwe bano kubanga there are your people abawansi ababawa akalulu let me tell you olaba bano abaasoma ennyo ffe nnyinza n'okubeera nga sijja kgenda kuzikola ki kulonda naye oli omuntu owawansi afiirawo oyo waffene ate ne bakuba n'ebikonde nga balaba omuntu waabwe bamukola ki bamubba kakati bannange tena kigambo nekimu kyayogera ku Kampala nga bweri bagoba abantu bakoze ki bali mwezi asirisi anti ye yagamba anti kakati abantu bagambye mwakajja kwaga lisi lukwago yabalwanirangako kamulabe ne bali asegeera anti kati awo omulonzi walina okumanyira nti kaadi si yekola buli kimu era lwe banaddamu okulonda ewanaabaawo okulonda okukola ki baleme kutunuulira kaadi batunuulire muntu ofuna bulungi mu nsonga zino senga omulodi yavaayo dda senga yagamba musooke mukole bwe muti senga musooke mukole bwe muti ne bwe muti okitegeera naye kaakati omuntu omugjeewo omuntu bagobye yes oyinza okuba bawaddeyo 1 week oba 2 weeks oba bakole batya naye have you come back to find out have they got where to go kale nkimanyi some people we are stubborn naye mubeeremu ne kali ak'obuntu senga abadde gwe senga abadde muganda wo kati for example katale kali gazette yake Mmenga naye bano banjukirawo nkoko awo wabweru awo aba watermelon nkoko biki bangi kibakola ate bajja ne bakifeesi olwalo samba katugambe sigiri y'enkoko ngekuko batandiko gino nga batandiko jirya imagine kati dala mu butuufu enkwata buto wangayo cyane mukulira mwe mbabulire bantu mwe mugenda kuleetera bannayuganda emitima gye babadde batayina kuba kati bintu byange babisambye biyise walinze butto mukama senga nnyamba n'asigalawo ng'ali mugundi ne mubayiira munkola ki kyebakola wona ku Lodi Kampala kuba kati anti tuli mu kufiirwa kati wenjikola ate abantu balaba mu buli katale n'aka area kebakolera mu business wabeerawo manerenda awuli agenda najjayo ate omuyekka bamanirendo lyajjayo 5 nazzayo 5 webali nnyo olunaku kati oze ebintu byobisambye kati ddala akawungeza amugambe zijja manerenda agenda ate manerenda yeetagala wulire wajjayo sente ng'ateekayo essimu ye agirekayo oba card national ID oba national ID kati balowooza bagenda kulembera bagagga bokka akitegeera so nti abantu bano bagenda kuleetera bannayuganda omutima gwe babadde tebalina abakulembeze musirise temuvaayo kwogera eri bannayuganda omulonzi tandika okulowooza kati akalulu kogenda kawani 2 mugumu kubanga bana abantu bine bye mubugumirira nti anti wali baka nze gwe badde kadi gwe ngenda naye kati ali nammwe ali luddawa olabira tugundi tikinga bali wabe mwatikinga mubalabako nze ataawo wenjagalira oluusi oba aba NRM oluusi wali omusajja yalinga awo eyakola yabadde nga mobilizer waabwe awo nga ku Gazaland obagira ebintu ebikibi kyenaleeka ne bakola ki ne bamuwa emyezi 6 webale nnyo oyo nze muyita student ne bamuwayo emyezi 6 ku hamu noba ne capital wa miliyoni nga 5 na NRM banne webale nnyo ne bano nti eno hamu abamuwadde wa NRM oba waakyo bamuwadde nga ki eno balamu n'aleetayo 2 oba nono n'agenda ne wa NT mukyala nekesa namuwayo miliyoni 5 era otofunye entandikwa aba ofunye entandikwa okitegeera naye abantu basirise abantu bano bawoza simanyi olaba gundi tikinga ali luddawa babagoba aliwa banange nze wali ebintu ebimu naye nze ekyo kirago webale nnyo ekyo kirago omulonzi nti next time beeramu n'amagezi ng'ogenda okulonda omuntu agenda okukola ki byokutinkiza ebyo ebyokugira simanyi ono yewaffe siganye twagala site ng'erabika bulungi site yonna erina okulabika bulungi naye let us have our leaders represent us bajje boogereko naffe nabo babeere eddoboozi lyaffe tubagambe bannaye omwezi ogumu gwe batuwadde ba weeks 2 ntono kati saawa zino abantu tuli mu kumaliriza fees w'abaana omuntu yenna buli bwe tuyingira mu biseera bya fees like Feb ng'abaana bazeeyo tutereerereyo mu Gwokutaano Gwakuna ng'abaana kubanga ate tusina kutereera kubeera bakomawo weeks 3 era tuba mu mulala okitegeera naye kati ddala obagobyawo akajja for example wali ku paaka enkadde omanyi obuwoteeri obugundi obubadde naye omanyi nga bakabagobawo omujayi yakubyewo ekibaati kati kesi sebeekolerani bantu babulijjo okutereeza paaka oba kukolera mugagga webale nnyo kati anti awo bye bitawaanya munnayuganda n'agamba naye kati nzirewa
kati ddala mu butuufu nze omunaku ajja gamba nti nonkole ntya mukwano gwa wuli ayitawo Musomba akkiridde agenze mulanchawo Musumba badde wano oli owawali tolabye patron ng'eyitawo agenze mulanchawo kyokka atalina Katonda naye patron temuvaako abasirikale bamubeerako anti ne Katonda yagamba nti nno Katonda akuuma akoze ki yes so abantu kyamazima eddoboozi bana abakulembeze naddala opposition baganya okwogera kubanga ku nsonga z'abantu weebale nnyo nalabyeyo omujjo yabadde alina gw'ataakinga yabadde ali kwataakinga Abeka Kawalya ono owa North Lubaga North kaakati ye yajjukira yali ayagala mwesimbakoko ne batuula ndoza n'amugamba akolera bwoti nkubira ebipande empazi no nze nkiveemu biki nzire ku position eryo manyi ekyali nga mwene UP ojja n'olamuza eno ekifo ekinene ng'omaintaininge wano wali wabeerewo kabagaini nti wenzija mu kikyo Kawalya ongambe nedda dda wali ngenda kuwa $5,000,000 oba 4 kukubira n'ebipande ne campaign ezimu ngenda zifacilitating edda nti kusayininge nga bakuwa ssente naye ate lwaki yagenda wa sipiika lwaki bagenda mu futaali lwaki bakola batya simanyi lwaki tebakola batya ne mubuuza kozi nabadde ku peji ne mubuuza ssebo gwe mutuukirive nnyo mwenga omwala mwagutunda kubanga ye wa LC5 wali eri abokesisi ne mubuuza mwatunda omwala mwayogera bana mu mwasigala musirisi nge kati wano oli wano yasamira munno mukati gwe mutuukirive nnyo ne mubuuza gwe obadde mu kansa emyaka emeka oyo omusajja omubanjirayo mubiru James oyo oyo omusajja omulaba omusajja oyo be basajja ababadde oba mu gundi eyo omumala emyaka emeka mu kansa naye kikyakoledde abantu okujjako obukodo nabiki byonna byali talina kyakoze kintu kyonna kyonna naye bw'omulaba alumba naye alaga nti yeye mutuufu ali mu NUP omutuufu namubuuziza gwe bukyobeerayo waakoze eki ne mugamba mwe mwatunda omwala lwaki munna omwasamira ne bw'aba ali mu kulya muleka alye mwena munoonya kulya talina kyamaanyi kyasobola kukolayo manyize ennaku zino kati si kyalina street words for them I tell them openly mbagamba mazima because gana amazima tewali muntu agenda gabagamba fe ababaddeyo fe tubagamba bani gwe olaba ani yayogedde abantu b'emukono babamenye abantu ate nga tebannatuuka mukono namboza who is very vocal nga tannatuuka mukono ekireka yonna bagizeeyo bakoze batya bwe baloopo eyo si gye batwala wabulira boogera tewali n'omwanyega oli tebamulonda ku bwameeya gw'omulira ayogera kana akasajja akabakinga ennyimba akabaka no yogera bulungi kozo gundi misuse gundi bagijjawo ate kati abakinga ne kati awo talina kyatugamba kubeera kituufu yali backup gundi ate n'ekirala ebyobufuzi bino oba toyagala kwogera kutobijjaamu weebale nnyo tojja mu bintu bino naye olaba kye nabagamba nti kituufu nali ku shows zino bannange last year somewhere ne mbagamba mmwe mbabuulire nze okusinziira ku mwoyo wange bwe nabadde mu tulooto wange nenjogera ne mukama wange Katonda yaŋŋambye ekintu ky'omusajja kigenda kati mwe abasirusiru abataafune omusajja ali kuteeka abasajja be bonna mu kufuna positions I think nabyogerako last year ne mbagamba omu yagamba nti Lubongoya ne oyo owenakawa nubiyaniri bwebesimbawo ze nva mwene yupi njakakasa buli omu yeyagaliza besimbawo simanyi oba yeyavaamu nti meaning yali yamugamba dda bano abasajja nze nkugambye NUP yatandikira wali ku Joyster eriwa Joyster motel watuulanga nnyo tamala emirundi omugenzi okitegeera we yatandikira ne bamugamba nti nno jangu wano omale senga ojja n'oyugumya jangu kuoma meeya then olyoka ojje ku bwagundi onaga amuzeeyi musobola okitegeera bamukubira na simu yagamba muzeeyi amusobola akanzije wonna muzeeyi nkole ki so nga taamu ya myaka ki kati we yategedde nti akazannyo ke ye bakawunzi kajjukira bonna si nti baali bamanyi gundi eno ddiiro eno n'agamba kati genda basajja bange mbale ssentya musajja mbakingidde ennyimba zo ntya backup artist wange okitegeera n'agamba naye kaaka bonna najjanga abawa abafo ne ba Edi Mutwe n'abawa ate Edi Mutwe yabawaaki mu kkomera gye bali awo teyabawa bafunirayo
Hey, sure. Oloza tebafunira yo. Noli mabusu ngofuna ki? Bali badde bakola ki? Kakati bonge ekibiina bafuna mu. Alex Waiso andi nkugamba bonge ekibiina bafuna mu. Bonge ekibiina. Kati abate yabawa. Bafuna sente z'abasibe. Zijja waliwo sente zijja ez'abasibe. Naba nno. Oloza manyi mmeka ezijja. Kyovula Abannayuganda abali ebweru bali banyiiga nga bagamba naye ddala ffe ddala sente zaffe ze tusonda. Ne tumuwa omusajja azikola emirimu gy'ekibiina tuwulira abaana bawuluma nti ate tetulina abatukukiikirira ate tetulina balooyazi ate tetulina kino kyowaa ne Shamimu yeewambamu nagawaayi tubeera with you kangende nkyakale simanyi byeyaddingana n'omuntu ono kana akavubuka kaffe si kannamawulire akaali kannamawulire yakatekambya amawulire yakamulira kamera Shamimu alinde amanyiira nga wajja ku mukolo ke kamukuba ebifaananyi ne kafukamira mu maaso nga kakuba ebifaananyi ebiri ebyedda ng'olina okufukamira bulungi nnyo kati katunganga ngoye kose kumanyiira naawe katunganga ngoye wali mu kiyembe nga kamufi gyomanyi Shamimu Malende yalina akasuuti kamu nga tanaba kujja kuwa MP nga kyabeera mu mateeka twakolanga nnyo sitole zo ku Buganda Road ng'alina emu yokka gwe mwamanya mutya ziba za bbulaaka kale yalina za bbulaaka naye ng'oyo yamutungiranga kati ne bamukolopinga mukwano gwabwe mpola mpola ene omukazi ndowooza nalaba nga sitakyali levoze ate nebyeni UP Shamimu Alayika yabyesonyiwa kubanga ne muli tuti baŋŋambe teyaliiyo anoonyaayo ki Alayika yabyenenya kati Alayika ekisanja kyange kino sidda ne bw'aba akomawo nga ddira mugundi ndala mu birala ate wajja bbawo ekikuta ayinza n'okuyingira Pierre ya weebale nnyo ne NRM teryamuganda oba PPF teryamuganda this is free entry free what tewali yasayininga MOU nti wenina okufiira nze saasayini nali saasayininga kubanza mukyala Pacho obadde okyala nti buli omu ali ku lulwe kati buli omu NUP ali ku lulwe okumanya obadde nga Martin Shamimu Alayika yabikola ki Shamimu naye but she tried her best ye nga bambi bikaseera omulaba agenda mu koota ate ng'avuga amafuta g'akola biki yet that money bannayuganda bali bweru mu diaspora used to contribute money naye batuuka eno ne bawulira nti ate abaana tebaweebwa kino nti ate bacontributinga n'abo bali mu makomera abaana baabwe okutwalibwa mu masomero okubasaako families zaabwe balinga bakikola simanyi oba bikyagenda mu maaso so kirina okubeera kuba omukulu sikyamulaba nnyo ng'agenda nnyo ku nnyonyi kati SG mwali mu mbeera ki SG yatutte Minsa Kabanda mu kooti mbuki Kalulu ndowooza ye mulugunya ku results ezavaayo nga bamugazetinga n'omugazetinga wasn't she gazetted bamugazetinga tekigaana ajja nakulayira bangi batutte mu makooti gokimanyi abeenu pia abasinga batutte mu kooti George Musisi Balukanga bayitirivu Lukanga naye bamututte Lukanga naye bamututte mu kooti mpasi Lukanga mwakolanga show mwenneeri ye makindi ate mwabeeranga ku biiki y'omukulu si wekyalinga owenze situlangako ku biiki y'omukulu temwakoleranga busaabala mwagikoleranga makindi wali eringa ku kooti bamututte mu kooti NRM yamututte mu kooti ne George Musisi wa NRM yamututte mu kooti NRM wa PLU ani yawangulaawo ani yali yesinga wa PLU bamuyita Kabuye Kabuye wena NRM soko PLU byonna byebi bonna ne Jimmy Lwangera naye kati we NRM soko PLU esegeera so nze abasinga batutte mu makooti SG yagamba Minsa Kabanda ono andi jukira kati tulinawo ensongera eya loopu ogimanyi ate sinagitegeera mbulira balina chief whip opposition balina obukiiko Kosase Paaka Central ne balonda government assurance commissioner abo nabalina balonda that only incurs to the new people who are there who have been elected abajja mu parliament endala kati bali mu kutunula ani akwata kino ani gwe tuwa kinani gwe tuwa naye gwe ensonga ezo wali tewawulirako nti zaleeta obutakkaanya mu NUP okimanyi nti nayo NUP yeyawulamu erimu ebiwayi kati bibiri oba bisatu waliyo tiimu Lopu waliyo tiimu SG waliyo Nambeshe in fact waliyo gundi nga nnya SG lwakuba teyawangula buwanguzi naye nga yaba n'enkizo kubanga yateekako omukono ogusembayo ku bbaluwa kati gwokimanyi nti mu NUP mulimu bangi nnyo abaasanyuka nga SG tawangudde ate nga lwaki basanyuka laba nnoona kuba baali bakimanyi waayingira mu paalamenti ye Lopu addako bino ebintu byabibagamba ddaluli nze nabibagamba last year nga ninga Mukama Katonda yabeeyandaze mbuwalubunga ndaba ng'omuntu ali moderate okitegeera nti kaakati I think Ssenyonyi ye muntu eyacelebratinga n'okucelebratinga ennyo nga gundi akalulu kamukubi nga ayinza okuba nga yateeka namu sente mugundi mu kufacilitating eno oli akalulu bakamukubi
okimanyi kikisoboka NUP tekitasoboka NUP beerwana bokka na bokka kati oyo nakugamba bw'ayingira najja senga yajja ku bwa MP he was the next law bino ebintu banaye mugende mu shows zange z'emabiga it was an automatic thing and that was his target. He wasn't ekyokujjanga gundi was not his big thing because kuba SG is everything. Yeah. So he was looking at that. Afune office eno. Kati yali asobera lopo atena sigane ku SG nera kisoboka. Kwa nono lopo atezi. Mbaya sigala kuba spokesperson. Bintu byakweyagaliza. Ndezo olaba nti bonna beeyagaliza lwaki kaakati ebirala tebabigaba. Okitegeera. Kyova nkugamba nti no bonna buli muntu ali mu protectinga ki? Gain eje yafuna. So n'olwekyo abantu bano temubanenya. Obadde ongamba ebintu bya Shamim nene ngamba nti nalabika n'ebyekibiina ebyesonyiwa. Shamim yeesonyiwa NUP. Okuva lwe bamuteekako ekikazi kino kye baali bamuleese okumweyimirirako ate ne bamudaivaati nga ne bamuzza eri wateva. Tolaba nti baateekawo gundi nti embeera nti baddemu banyumyemukko nti babiti naye kiri ekintu mu mutima gwo wama tekikola ki. Nga yakava mu ddwaliro baamuteekako kye bayita embeera eri embeera. Oba kitegeera Mati akava mu ddwaliro ng'ali mu ddwaliro ng'akyaliyo omukazi nga yakubisiza dde ebipande ebiti okitegeera really kati gwe oyinza okugamba nti no ddala okwegamba gwolinga abo abantu infact oli bw'avaayo n'agamba abagundi be batta Segirinya tosaana kikola ki omusajja mulwadde kubanga omusajja mulwadde mumukubye ebipande mukoze mutya simu abamuviiriddeko kale naye babanga abadde n'obulwadde bwe naye nammwe mwongerezaako okukufa kwe kale mu kukendeeza obulamu bwe mukuba mutya ebipande ne muteekako omuntu ng'omusajja wattu tannaba nakola ki nini nti nammwe era Mukama Katonda nze wemba Mukama Katonda nammwe mbateekako akasango akatonotono kale timwayongerezaako ki kukufa kwe kukendeeza ku bulamu bwe ti buli amu yeeyagalizanga muntu otegeera kyova olaba Shamimu ye ne sente zino ze baali bagambye mutusonde sente simanyi miliyoni bazaali 10 oba 15 wabiwulyako 15 zaaki mbu bakuuma akalulu ka Kampala bana besimbiyewo mbu fenna tulonde sente bwe simanyi biki tuleete miliyoni bwe ziti tulafutsoda bakuume Shamimu ndoza yagambe wani ezange temujja ziraba naye ng'ate oli mutuufu nnyo Shamimu wamma weerire sente zo gwenna at least okoze byobadde olina okukola wazunga mu makomera leero oli Masaka simanyi enkya ate Kanyanya ate kooti ebaddewo kiro ate nga gy'oli byonna tubiraba nze sikunenya Shamimu kati ne bw'obeera mu kulya sente zo girye kubanga bonna bali mu kulya bonna badde bakaabira kulya bonna oli olwamaze documentary ebe ey'okubiri naye eddukira ali mu America alya sente ali mu America yeeyagala buli gwayagala gwa meetinga gwakola ki ali mu bulamu obulungi n'abaana bali bulungi kyova olaba bamuvumye nawe musiru tujja kutematema gwe biti negwererere ne bannange senga ebikolimo bino byali Katonda tasabeera ku nsi n'abeera ku nsi ebigamba abantu bano n'obulumi bwe babadde nabo bwe bayogedde jjo simanyi how that man would have felt senga byali kijja kujja mudda amanye nti no he disappointed people abantu bakabye nnyo amaziga abantu abo bonna aga amaziga bagenda Bobi Wine agenda gakola atya oligadda waggwe n'ekibiina kyammwe ekyo ekyabafere kye mwaleeta ne mufeera bannayuganda kale naye NUP tugirabye nga gundi nga wanu coin bwe yajja n'etufeera n'egenda ne baleeta trading simanyi bano baani simanyi Fenteguri simanyi baani Fenteguri simanyi baani babba abantu simanyi ebyo byonna bizze ne bibba abantu kale ne NUP bwe tubegenda NUP naye efaanaganako kati nga super life nti abantu bwe bakubye akasente noleko omusajja bannange nga gundi kati Kaweesa nga tabitegeera omusajja abeera ku seti ng'owulira ddala bannange sikulima naye mmwe mbabuulire omusajja oyo yeetaaga oba bamutwaleko wa oba alibyerabire oba kansole yeetaaga kansolingi y'amaanyi nnyo oba kale nze bannange nze manyi nze nina ekisa kingi nnyo senga nze nali sipiika oba kuba yagamba kirooto ekyo kyali kyakubeera mu palamenti sipiika amuleete kale abeeko kyamuwaayo mu palamenti kubanga abeeremu kale omutima gwe gumugambe kale akola mu palamenti yagamba ekyo kye kirooto kyange mbuseere zonna ne baaliziridde ye ng'abatafuna musaala naye nze ndaba he's still a young man only that kati sente zimuweddeko bakukaliza basajja bakukaliza naye nga bo akawunti zaabwe ensanyufu abasajja abo nze nkugambe
nakugamba yalonda slogan ya NRM slogan yali ya protecting the game abulo bonna yabagatta bonna nti wa NUP kigola bayogera teri bonna basiri nina mboza masu kange bigambo bwatyo ayogere ngale kimu kyasala ko nga balina meetings nga balina gundi ezayogera naga munnange kulino nja bakolera n'okusinga ko luli nga bwabagamba omulonzi wa opposition alabye nnaku tuzanyira ku bungu omulonzi wa NUP banyanga gundi opposition alabye nnaku naddala ba NUP bonna be mwalonda batono nnyo abagendo baweereza batini nnyo kubanga nabo bakimanyi 2031 tebalina lugendo tebakomawo bakimanyi bababuuse nti NUP yababbi yabafere yabalimba yagaliza bokka omuntu n'abalima n'abeera mu area ya mulumalo mu mwaka lunasenkamu n'agenda ne mumukubira ye gundi nga tekyakola anti nabako bamusabiriza nnyo bana baba yambye n'abakwata walowooza bateekamu koodi weebalimu ezimu ne baziggyako ne bagenda mu lines empya ne bafuna lines empya ne baziwanga ba PA kugambye bazidisconnectinga eri ne bagijja ne ku national ID nga terijja singibwanga nako neetawo ndowooza emyaka nga 5 kampuni y'essimu negiwa omuntu omulala bangi nze nyina gwe mmanyi ono mbaka wana e Rubaga yazimba ennyumba kigumaza wali ekawaala wali nga olinga kkirira ku kataawo k'ekawaala Rubaga ki ono Rubaga ate asulayo bangamba asula saidi zeeyo eri wali ekitebe ky'ebyokulonda yewa Lubowa manyi kati abantu ng'oggyeko eno simanya kyanja gye muleekaana ennyo nti walungi kati abantu bazze saidi za Lubowa Seguku quality bagita Akurite estate eyo eri eyo Kigo eyo gibazze kati ate oyo ye nabeyo bakimanyi nti awo tabeerawo jasi walwandagira mangu nnyo awo ng'ewaaka wali awo wemba nkusanga kubanga ekizimba bulungi akikubyeko ekifaananyi kya Bobi Wine ekifaananyi kya Mandela Nelson Mandela but okubeerawo nti abeerawo tabeerawo andi ababaka basinga we batyo kyokkola bali abava eri batusinga okimanyi nti omubaka akiikirira Kalamoja alinnya bbaasi ku Mande n'ajja mu kibuga n'abeeramu okuva ku Lwokubiri Lwakusatu Lwakuna ku Lwokutaano n'addamu n'alinnya bbaasi n'addayo e Kalamoja oba naavuga emmotoka ye n'addayo tebavuga emmotoka zaabwe distance nnene amafuta gaba mangi balinnya zi bbaasi naye bagenda omaliriza nga bakolera abantu baabwe naye ffe wano kati omuntu w'erubaga ki ekikutwala ekyanja oyagalayo ki webalimu nga ne road mayor wa Kampala lwaki weesimbawo ekyanja musula kyanja kaakati omuntu wano afuna obuzibu abanoonya obubaka mataliivu musula Kisaasi oliwo emija osula Nakaseke simanyi osula wa because it is where you built your dream home then be there contest there and be represent the people there okimanyi omuntu asobola okukikirira abantu b'e Kasanda n'amalako omwezi mulamba nga tazze ku Kasanda mwezi gwokka ono omukazi gwe bakuba akalulu nagundi Kalule Flavia oyo ye bannange era nze nagendayo mu nomination day 2 ng'ab'e Kasanda bona bagamba namusangawo naye nga bagamba ne bwakola tatasobola kukawangula abantu abasuuliridde abadde mu kuzaala maternity leave zifuuse maternity leave kwegamba ye yagenda mu kweyagala okuba mbaga era tebamuzza olimba kaakati yejjusa ajja balinda ku buli akomewo bajja kwerabira bana balonzi obalaba essaawa zino tanaba kwejjusa kubanga emiliyoni zaana zikyagwako ku akawunti ng'omubaka naye okutandika n'ogw'omukanga nga yali afunaana nga olinda n'ebbiri nga tukyazirabako zituuke ku akawunti bw'oba nga tolina nteekateeka gye wakola omaliriza nga gwe wenyini wejjusizza mmere luli walyanga yabwerere ku kantiini mafuta olina kaadi ndowooza era baba n'amafuta baba walawensi y'amafuta nga palamenti kati mbuuzi emmotoka ekusigalira osigala nayo kati omuntu amaze ebisanja bina mu palamenti alina emmotoka nnya za palamenti bw'obanga olinangaako obanga kalingo kanjo ovuga miliyoni ze 315 osobola oziteeka mu bizinensi endala bo tebakusaba accountability waguze emmotoka ki webali abavuga bu VTZ Sipasio abavuga bu Primo mu parliament yiwe bali mubaka nga nyino mukazi gwe nasanga munene ali mu VTZ neto abantu yategeera atuyanide mu VTZ toina na SC tena na SC ndisende zaina we yaziteeka maybe
oba yakola mu rentals boba yakola biki anti parliament okuba emmotoka ezennene ekisooka etunula ku bulamu bwabwe nti emmotoka eyo olaba accident yali ku bitala bya Mulago yali avuga Land Cruiser ya Bulaka yayingira Kafiruda n'ayingira Kasienta n'ayingira taxi ezo zonna ze yayingira zaggwawo omanyi Land Cruiser yo kyeyaba just mu maaso katini yafunako obuzibu mu maaso katini naye bali bonna ziri zonna zaggwawo kati bo parliament n'ekirala eraba gondi yo safety yo ng'omuntu nti singa ofuna akabenje ni case kandi nga walabye minister owalandiza yafuna akabenje singa bali mu kamotoka kati yadde tasobola kusimatuka naye okuwa emmotoka nga nti noba ofunye akabenje osobola okuprotectinga naye bano ababaka tebabimanyi naye waliyo n'abafiiriddemu wadde bazinga nga Mukama yakireese kyo tutwale nti kale yes kale naye kaakati kwegamba tugezaako bagamba nti oba ozifunye yina yaki motoka nga ekinene nnyo kale omuntu yalivuze nga 8 naye kale kisinzira ne gy'oli kiikirira kati ow'emukono teweetaaga motoka ya bbeeyi nnyo mukono oli kumpi n'ekibuga ow'emityana ow'empigi neeraga nti how will I show off mu bantu nti ndi mubaka nina okubeera n'eringanga okitegeera kati bwe buzibu nti mulimu kati nze teekateeka nze kubanga ya coming 2031 oba n'awalala wali byonna okweyigiriza mbaka wa palamenti nsemuju yanyumya nti mbaka wa palamenti yajja mu palamenti n'amalamu emyaka 3 nga tamanyi webasindika message ku email nti obubaka kondaga nkuweereza ku email oyo nga tamanyi na email efaanana etya bagigulawo batya oyo mubaka oli kunteekateeka waliwo omubaka ayingidde palamenti nga tagendangako ku Serena tamanyi weeri tamanyi Sheraton weeri so batandika ebyo ebintu byeyigiriza nga bukyali ate nekirala nalabye omuntu Odongo Auto was advising abantu nga bagamba if you're less than yagambye 35 or 40 mbu si kirungi kujja mu parliament si kirungi ng'era maama oli bwe yabaddeyo na mama Mary akyambadde yawadde abakyala advise ennaku ezo n'abagamba bannange ekiri eno abasajja bagenda balimbamu abate abakajja ntino gyantukole gundi olaba nange ekyange ekiwojjolo kati mbu basaba ekiwojjolo ku parliament baba ate bayaye baffere bakulimba gyantugatte tukole business naye nga mubbi nze nasanga munnamawulire nga munyiivu nnyo yali yakajja ku palamenti awo ng'ekiwojjolo kitwale mwala ng'anyirira bitya nangamba naye abantu bano nga bamanyira konze ekiki ekiwojjolo kyebakikoze omubaka namukozeko gulo interview nemukolera story nangamba jimpereza kalinki nekamuweereza nabadde ndi awo saa 12 nga nkubira alika Shero Kampala Road ezaddi saa 12 ez'olweggulu bwamusanga bagenda mukolere story koze nga story mugenda gikolawa mukono mbu twatuuse tetunaba kuyingira mukono nga ngamba tukyameka botiki tugenda sulayo nguleyo engoye ezize ez'omuwala omuwala we yabuukira yamugamba mbadde nsaba kukyamakawo ngule ku mazzi mu supermarket alimba yawona nangamba nze abakunsaba ebyanga twogedde ng'abantu sati kibaddeko na buzibu naye okulaga nti nonze abaka ba palamenti babeera ku palamenti babalaba bannamawulire nga onalaba nti omusomesa abeera ku ssomero alaba abaana basomesa nga basobola okukozesa buli kimu kati omubaka palamenti alaba bannamawulire bano nga abatalina kiddako anti ate mugenzeyo engato zize zaagwa olubege nga mukolera wagundi tabasasula omanyi sosi eziridde bannamawulire era gobanga obadde mu mawulire ng'ogasaka nga sosi yo tekulyangako kale nga tekukwanangako nesuneko mitwalo 2 mutwalo press conference ze bayita wano ku DP owa DP naita press conference ku sawa 7 natuka 8 mujivaamu 10 n'abagamba musayininga wano omutwalo nze yampito nemugamba asigenda kusayininga koyate nemugamba asaagala jasinzize kukola bintu byange maliriza ngenda naye kati abamawulire abaka parliament balaba amawulire nga obwana obuto obutayina sente obutayina kiddako nina gwemmanyi naye bannanga ali kugundi emu awo naye baaba we yagenda mu parliament yali alina akabina ne hips nga zikome naye ndooza mu kumuwujjawujja ennyawo sennakwezanga gwemmanyi gwe baŋŋamba bamuwa 5 gokka naye mitwalo 5 neyeewaayo bw'atyo 5 buli mubaka oli yamugamba nti nze onjijjamu 5 gwegali osobola nti obula ali prominent akolera TV y'amaanyi gyolwalise ey'amaanyi oba okitegeera
era nange gwe nkunyumiza ali mweze ez'amaanyi naye nga omujjamu ne bamuwuubawuuba baba yenna n'asooka agiraawo muno ne mugira nogamba ye ate omuntu eyadda mu palamenti ate kati ngaate obulamu bwa palamenti ku lipoota w'amawulire bukambwe ekisooka weetaaga omukutu gw'amawulire nga zi daily monitor ezo ng'esobola okufacilitatinga entambula nekufacilitatinga n'ekyokugamba alimu ebyo ebitongole byoyogerako kati ndowooza oba ndowooza yabeera n'abandi nnyo nga leero webawuuwa n'olenslife yeteeka mu bulamu jukira buli obeera ku palamenti akagatto nawe yagala obeere nga parliamentarian oyingira lift nombaka palamenti nayingira lift ne minisita nayingira lift otafire n'agiyingira nomutandika okukuba emboozi kati n'olowooza nti oli mu kaliba yemu naye kumbe gwe ofuluma gate weka ku saa 10 na mmeka ez'olweggulo nga omaliriza okukola kale ate ababoda bali awo bonna ba VIP owaboda bwakulaba yalowooza either okola mu palamenti oba oli mubaka naye nga nemmere ku palamenti gwalina okukola ki ogyewulira kati ogenda okumaliriza nga bonna bakuyiseemu ababaka kasoba nga golooza ki bannamawulire tebafumbirwa nnyo bameka bolaba nga bakubye embaga soka balina olugezigezi lungi olumpaati olwe tebabagambako era kati gw'omwami wo nga bawe wabeera mu Amerika ng'asobola okubeera mu Amerika nakontrolinga nagamba leero togenda gendayo leero kankuweze sente bwe ziti gwe naawe goine gw'oli mukazi mulungi nnyo naye abaana b'amawulire anti ku makyakera ku Sheraton nga waliwo workshop n'atuula workshop eyo ngerimu emitwalo 5 oba 10 naye nga waliwo n'ekyemisana kya Sheraton kyabwereere nga munnamawulire ne bamuwa kuponi n'afuluma kale wamugamba twesange ku Joyster alaba Joyster nga kifo kyaki loko kiri loko waliwo munnamawulire eyabba bba wa munne n'amukuba embaga era omuwala weeyo waffe eyo gye nali nkolera eyo naye era gye nsula nzira oyitako olumu alina ka bookshop ke naye aŋŋamba omuwala oyo ati kati otuuka nga famire yekutaddeko pressure pakyo twagala musajja yakusomesa naye nze byonna bigaana ekuweeredde famire kimba wajja kunyumiza emboozi ya munnamateeka ebyo nabigaana ebyo eyeegulira omusajja n'ateekamu milioni 12 ne bakola nina n'omuwala gwe nalaba mbu yewasa mbu yakola buli kimu aleti oyo abadde akyase nnyo ennaku ezo mbu ye yakola buli kimu naye ye kirabika kyo kitegereko yo mubi nnyo nange mubi era naye yagamba era wali omusajja yavaayo n'agamba naye kaakati gwe era wali olina okukola ekyo wali olina kwewasa lengera ennyindo omukazi yenyini yagamba nti yagezaako okwetunda ne bagaana omugula ate yasoba mugula omanyi nti abetunda balungi she's black beauty maybe obubi buliwa ekisooka alina ennyindo nnene gundi ng'agirina baamukuba embaga nga mwavuma ennyindo ye Chosen Becky nawe alabika bulungi olwakuba ye enjeru olaba omukazi afaanana gy'afaanana mu kamera ojjukira nga we mwavuma ne Maureen n'antuma mmwe bayimbi bannamawulire mmwe nga yakatandika okuyimba mwemimwa eriri lwakuba just yali ddaaka nga tanaba kukola ki kati tolabaazawe nti amannyo ge gali tegaterera ndowooza yali yagerekera amannyo biki naye yamala n'agatereeza naye yagamba nyi sente ze yasaasaanyizaako kumpi mutwalo gwa $1 milioni 3.6 okugatereeza manyi gabbe okitegeera nange nga baddemu ennaku nga manyi obulungi kwefaako kati boddamu ebyo oba toziina sigala n'abantu abalevoyo ate naye kirala abamawulire bano balinamu eri embeera nti nze sobola kwagala munnamawulire munnange waliwo kannamawulire awo kadde ku palamenti awo batekabirabe kalinga kepanka nnyo kati ali ku palamenti naye kati kala omwana yebaŋŋamba omwana wange naye wa munnamawulire asiwo Kimbowa watalipotingako palamenti naye nga walipoota munne ebepanka nze nina omuwala gwe nasanko olumu ng'agamba nti naye waliwo nga gwe mmanyi azaalidde lipoota oba wali baana bana abataano ati kati waliwo ateepanka ye ng'agambye nti tusobola okukola ne tutambula ffenna okitegeera naye mulimu ono ayeepanka nina omuwala gwe nasanga si kwepanka naye nange bwe nali nnyingira nze olaba nagamba siriyagala munnamawulire munnange era I've never weebaze Katonda era bwe nali mu museum gundi era I don't know naye bwe nnyingira wano sijja kwagala mukozi munnange ebyo nabyeteekamu nnyingira ntandika okukola okitegeera naye kati osanga omusajja osanga munnamawulire nga ekyamazima teyalisobodde kwagala oli kubanga abasinga obbaagala bano bamaneja manaja agenda muwa omulimu supervisor we naye olw'embeera embeera okweteeka mu mbeera nga togisobola blaza
engoye abamu bapangisa sizaabwe munamawulire alina ennaku bannaye wabbeeyi lwakuba nti ekizibu kati banene ate abantu baffe abamu tebana bakubuuka nze nabiriko nnyo awo nali nnyo okwebbyeesa awo nga yo oli bwakulaba ku TV alowooza olina ssente bwe batyo bwe baali bamanyi ffenna ng'era ye gwakola ku TV natuzaako omuwala lumu ne tutula ne mugaa ekyamazima omanyi ffe eno kaliya yaffe teriimu ssente era nze omwana wange kati n'amala ŋŋamba nti nayagala kuyingira mawulire sooka okole ebirala just do this as a by the way samugamba just lwakuba you want it in your heart okukola ki naye ng'ate era osobola n'okujja kati n'okola amawulire nga togabaddeemu ono omwana tomulaba nti alina ku improvinga kati kano nani nti yajjamu ajja genda ayiga mpola mpola twamukuba kano Nicola Nicola ali ku TV kati yabadde interviewinga ne Kenze ennaku ezo akolera TV kwennyini gye baali bamu eyo n'omusajja omusoga eri baba baba mune ekirungi kyekoze kyakuwa abantu abo mikisa basosomye mawulire naye nga balina talent anti kaakati baagala nnyo abantu abagunja entono okuleeta abaki bo basasula oba balinge wa musajja we Senyonga Senyonga yagabye ssente mitwalo emeka 5 yabadde 10 oyagala nkunyonyole etana ate najo yagibasindikidde ku simu naye abamu zifuna basose bakola ne bagala tugenda kyusa story tubakube story olimba era nagambye naye Senyonga ye mu ebyo ye ateekamu abala bade bamwefuulidde twalina pasita Igoyo pasita Igoyo ayitagaba ssente nnyingi ku TV naye ng'akuwa platform kola ssente zo ate nga ne bwayita abamawulire abo bakeizi yabayitanga nga bakola zi story naye nga abawa ejjuguli eriwera ibulake bwanyi n'omusajja mitwalo 5 negwe kati ono press conference waba yali tali ready yayita yaki ye mbuuza yabadde yaki yabadde agamba oli amujje mu bibye Kayanja yadde agamba Kayanja njija mu bibyo kale ekiruma nga waliwo omwana abaddewo maybe emyezi 3 era nga tebamuwa ssente zo ssente ze yasaasanya mu kuwa mu press conference lwaki yaziwaako baana katabanje emyaka 2 lwaki bakwata ku busente bwo ne bakola ki alina media house lwaki yagikozesa ate sobola otuusa obubaka bwonna kakati nno kankubulire I don't see sense with whatever he said that day. Sina kyenalabamu nti oba kyabadde kyagundi nnyo kibadde kyetaagisa press conference. Nakolako press conference ya pastor omu. Ne pastor oli baba alina ssente. Naye bwe twamala okukola bawandiisa amannya. Naye kati nga buli omu bataddeko ssente emitwalo 15, emitwalo 8, emitwalo 7, emitwalo 5. Kati pastor n'asaba lisiti eyo n'agiddamu. Baateekako sitate babawa. Ono abadde w'etaano muwe 3, ono wa 8 muwe 5, ono w'etaano muwe 15. Basinzidde ku media house kuba balina n'olugezigezi olwo kigundi tugiwa wekolagana yammwe otyo era ndowooza gye nasembayo kola sijja kuddamu kukola press conference ya pastor kujjako nga ssente zosene zijja ku ssimu okugendayo oli yagenda yaŋŋamba nti agenda ne mugagenda nga obakuwanga ssente yavaayo imana tebatuwadde bagenda bagenda sindika ayinza okutusindikira kyokka abamalidde obudde yabaita saa 6 yajja saa 7 press conference bagimala saa 9 press conference yali ya saa 3 sinzira nze binnawulira ne message nzirina kuno naye byayogeranga byonna tebigatta ne mbagamba nze ne mbuuza oli yabyangamba ne mugamba oli kumbulira ompita oba oŋŋamba ne mugamba sirina kyennoonya wa Ssenyonga twagala ssente naye waliwo obusente bwolina okwesa waliyo ssente z'essirya Kayanja naye wali badde bw'oba osobola omutuukira n'ayitayo ku press conference Pastor Kayanja ayite press conference ayongera okunnyonnyola naye bw'aba ayise ayite ssente asabali zibeere emitwalo 2 n'okwambuka nze nyina omusajja ali mu kyoli yampita mu press conference emuga sigenda kujja yangamba jangu n'amaliza nga ndeetedde na bbaluwa naye nga bbaluwa wansi wasemba yakagamba Pastor Kayanja oyagala ayogera ensonga ki bbaluwa wansi wali wasemba yakagamba your presence will be facilitated nenkasankolenga neŋŋenda okay how ozitawabuza how neŋŋenda naye omusajja yagabira ddala ssente nga zitegeerekeka teyamala budde omukyoli si yemmawo yayogerera obudagika butini nnyo n'amaana agaba ssente n'avaawo kakati Kayanja ayite lwaki oyagala Pastor Kayanja eno yeetaaga okunnyonnyola tumugamba ayite press conference
anti nze simusinkanangako by the way abantu ndo balowooza nti oba nze okuvayo ku defendinga Pastor Kayanja nti justice for Pastor Kayanja because ndaba buli muntu amukuba mumalizaayo naye olutalo naye alina oluteekamu ssente ate olutalo lunatambula waliwo olutalo lutambula nga Irani kati America Irani ne Israel tasobola kulwana nga tewali ssente inaga Pastor akolaje ekyakubya mpugo olutalo yaluteekamu ssente Kabudeko dola milioni ebyo ekifo kyoteka mu ssente entalo kati basiteka mu ssente zonna neza propaganda za social media zonna ntolaba ono yatese mwemeka meka etana asabali yakamete milioni 3 kazigwe ku olu njogere ku kino kakati ye Pastor Kayanja yagala akola nti Pastor Kayanja ate kati yemupa kwa pasa basinga obugagga mu Uganda olutalo tasaluleka mbu pacho lwa pacho munange yengo pacho ng'omuntu asobanga akwagala naye namulabako nga tuli ku lwale ya president wano kuba yali alina okusabisa yali alina okubaayo kubanga walubaga bapitebe abamutuukirira bagambe olutalo balina oluteeka mu ssente ateekemu nga mmeka ssente zonna zalina oteeka ajja nnyonnyole forensic gundi temwabitegeera eyo yali ngambo ennyo alina okwongera oginnyonnyola ate n'ekirala nnyonnyole bannayuganda kyomusango oguliyo kati bano bonna gwe babuukidde gwe boogerako ne bibatamanyi si ye yaguwaaba gw'obadde okimanyi nti this is abakozi abaali bakola ewuwe versus government ye is there as a witness kati bibyo byalina okujja okunnyonnyola ate n'abantu n'ekirala bawuliriza nnyo eddoboozi lye okusinga amaloboozi amalala Pastor Kayanja nammwe mwenna bekikwatako ndoza ensonga muziwulidde omusajja bujjamu kuba bumubuulizeeyo kuba bwobumanyi omuzannyo we gutambula baguteekamu ssente okulaba BBS postinze CBS postinze Capital postinze okitegeera nogamba story nga bagifunye buloga gundi nowe Bulaaya ayogera gundi ayogera olutalo terubeera entalo baziteekamu ssente Irani ssente zisasanya kati tebola America bali mu kuyoma mu Congress bagamba ssente zigenda nyingi mu lutalo lwa America ne Irani so n'olwekyo olutalo terusobola beerawo ku malusu mpuga bamukuba ne bamubuulizaayo yagala oteekamu olutalo ssente n'alowooza nti kabeere w'amasuuti munyagwa n'amugamba olina okwejjamu essuuti n'obeera omuntu wa bulijjo nakyo olutalo n'oluteekamu ssente yagaana kati ali ludda wati yafuluma parliament bifuluma munnange kati gwe bonadde musajja mukama akola bwe buuza ono Magoola ono ne yali yeesibyeko yali ayagala bwaki LC3 Magoola yawangula obwa MP Busiro East tomanyi bamala omutegulako akasente tebamuwadde kaadi wamma otwala oteekamu ssente ye katola abasumba b'abalokole bakiganda bakwatako pasita bamuyita Bamubusibe ntera okubeera naye Bamubusibe bateekamu ssente zonna abakozi press conference bamukutte ono yali wagundi eyogeranga eyagamba nti ekimu ekyokumi tukirya kyaffe abo bakiganda bateekanga bamukwata ne bakola ki buli kimu lwaki oyogera ebintu byaffe lwaki otwogerako biki yamaliriza omanyi wabagambye yabagamba okumanya banne muli banafu nnyo ne Katonda wamwe munafu lwaki temwayise Katonda nankwata nemugenda lwaki mwagenze ku poliisi yaddawa ate balina keesi tebalina keesi ati lw'omushona tebamukwate kuba ye yaddako kuba yagamba totwala amasonde mu kkanisa ng'olese mukyala wo waka mulwadde mutwala kimu kya 10 bye biki ate nga ntuufu nnyo nti ngenze wa pasita ansabire erinnyo linuma bagende bankula erinnyo nfune ssente ng'alina emitwalo ebiri bakitagimpa ate kati lw'omushona kyalina okwegendereza ye kampani abantu baddiringa nabo bw'abanga yalina abantu b'okuva edda yeewale nnyo kuba abo abasumba kye bakola batega nnyo abasumba bannaabo abakyala abakazi bagenda muleeta akawala nga kalungi nnyo mu kyaki kasobola okujja ne kabeera nga contribution bagamba twetagayo ssente nga kaleeta milioni meka milioni 10 nga kaleetayo zirese kati katandika okusembera okujja mu ofiisi okasabire biki ngako kazijjawa mu bano bafanda kamala bulungi ne kakuŋŋanya obujulizi bwako bakukuba kikeesi awo n'okagala n'okukaagala ne kakuteekako omusango gwa leepu nti nze nali saagala naye nti nga mugenda mu kooti nga mwerega ogusooka ogwokubiri olwo erinnya lye likola kati ng'eno bwe bayita ki bwe baleeta bannamawulire mukole ki mukole ki kumbe lyessanyu ly'abano kati alina okwegendereza abantu badiringa nabo naddala abakazi alina okwegendereza nnyo abawala balina okumutega abawala by all means kati basobola mukola ne bamusiba nga Bamubusibe bajja babaswadde nnyo kati balina kumutegera awo kati era bwaddamu ebyo ebyokugira mbu bakutega omugoloberezi nga akugamba nga n'ekitongole kyavaamu nga
kyamaanyi ngamba magala milioni 2 mukono gumu yazibawa yaba gamba kakati muni contribution jeri mu charge milioni 10 nga asono okukubira naga pastor banange ekyamagalo kyenafunira okirabanga nako ettaka lyange libadde limaze emyaka juni nga teritundibwa nina maze ekimwe kyekumi kya milioni 5 naziwa yalinga ku account kati atandika okusembera ojja omusabire mukonekitinga bamukutegeka ekintu nga kiyinza okuba kya myaka 10 mu maaso si kyamangu mangu kuba bamanya nti gwe tusitoli mutamivu kuba batamivu be bavaako amaanyi mwaka ogusooka ne mutambula nolaba nti mugoloberezo nga nti abadde muntu wange emyaka gyonna kumba abasajja bali mu kukutega muntu ogenda okumaliriza olaba ebitongole ebyamaanyi mu mawanga agagebweru wetegereza abasambi b'emipiira ade bakola ebitongole bya FBI BCI ebitongole ebyamaanyi nnyo bagudde mu ntata oluvannyuma lwa office naye ng'entata zakizabakyala so ino okwegendereza nnyo era obeera nga Kimbo woono manyi Kimbo wayabwandago obudde gy'obeera mbadde nnako naye appointment naye ng'obudde bwe bupaki soka tugenda kukoma wano leero naye ng'omusajja mugambe ate bw'ojja ejjuguli tolirya wekka leeta ejjuguli bannange mpulira abantu bagambanga gundi bwe bampadde ssente mbusimanya muwa kambabuulire abantu balowooza nti buli kyolina okwogera balina okuwa ssente we navaayo okwogera ebya pasita Bujinga ni yansasula wali eyali ansasula olwana lutalolo niye wanyigambwa ko wagoba ku mulimu nze teri yali yangoba nze saagobwa ku salt nze navaayo okugobebwa kw'eŋŋamba kwali kwakugobwa ku seeti ku TV that day nga by election y'Ekyaddondo bakugobera ku by election y'Ekyaddondo nsooke mbeeko ku seeti oba gwali mwezi oba 2 weeks olukiki owagira nnyo Bobi Wine nze gyenvudde kyobola ndi mulinako omusomo gwa myaka 5 mu maaso ama mbeere bulungi oyo muntu we bangamba nti bonyumya naye SG direct oyo tukomi wano leero tandikiraawo naye lwaki ojja kola pale nga tetunaba kumaliza ate kola pe abalungi abatulaba bwetyo ate nga sawuli omutadde muteekaawo bannange tukomye wano tusisinkana olunaku olulala that will be leero lwakumeka leero lwakudda mu kusadali encha bikiba kyangu togenda baawo Easter byonna weebiri byonna ebikola tubiina ate kyekiganda kyeŋŋamba olinamu akasente kale bagamba abantu bwebanteereko ennamba zange ozitwala teri muntu wanteera soma ennamba yo ogitwala soka soma ennamba yo tumalirize noti 782 557 657 9 naye kati ogisembyayeno kunteerako mobile money yokka kale neebaza akuume